Tuli Lubaga Cathedral ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne Maama Babi Itungo Kyagulanyi Kagaju anti olunaku lwa leero okusaba yakukwatidde nga Tuesday class abafumbo abagattibwa mu Lubaga Cathedral bano nga bayita mu nkola ya Tuesday class lwa leero Ssaabasumba yalubawadde yabakoowodde bajje basabire ku ekereziya eno we bagattibwa era we basomeranga emisomo gya Tuesday class nga Ssaabasumba agamba nti balina okweza obujja era n'okumanya abantu bano abasogattibwa wano eddaala lye batuuseeko mu bulamu obw'ensi n'obufumbo bwabwe wamu n'okwebaza Omukama olw'okuba nti abafudde ab'enjawulo naddala okusinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muna Tuesday class okuba ati ate nga ye President w'eggwanga nga Munnayuganda yenna amwetanira Munnayuganda ngamukiriza okuba nti essomero ky'enkyukakyuka essomero ky'obulamu obujja essomero kya Uganda empyafu negenda okweyagalira era ng'ono yazze ne Maama Babi Itungo Kyagulanyi Kagaju omukolo gw'amaanyi wamma gwe talapira ng'ennyambala dress code ya white angula Maama Babi Itungo Kyagulanyi Kagaju atadde Maama white ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Maama white ekanzu muntu ali awo yina ataddemu white bikane Chairman Nyansi muntu wa watu omukulu wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye waali era naye Tuesday class yafunidde wano yabikoledde wano era nemmagano okubattibwa kwe kwabadde wano naye omugolo omupya naye kakati omukolo guno gwali akkiriza nkutwala buterevu mu mbeera eno asobole okukola omukolo nga ogenda okutaba n'omukulembeze Kyagulanyi ne Ssaabasumba Obubaka wagenda okubawa Abuluganda atona baki nyingiba asala Mukama waffe Yesu abawo omutima gutegeera abatubire mumanye amusaba amasoko omutima gyammwe mutegeere gye batira n'ekitiibwa ekitatendeka ekyokusaba obutuukirivu abatuukirivu bafuna n'amaanyi ge amasukirivu yalibisizza mufe abakkiriza anti abira ku kigambo ky'obuyinza n'amaanyi ge akola mu Kristo amuzuukiza mu bafu n'amuteeka ku mukono gwe ogwa ddyo omukulu n'amusukulumya okusinga obukungu bwonna n'obuyinza n'amaanyi n'okufuga linnya lyomanyi mu nsi omulembe guno gwokka si mu mulembe guno naye byonna n'abiteeka wansi w'ebigere bye yennyini n'amukubeera omufe n'ekerezi omulambirira gwe mubiri gwe watuuka omujjuvu oyajuza wonna wonna ne mu byonna eyo amayaabyogera tuganalisanyukuse twetwasawulira abasanyusa Yesu ngalatimira omugamba nti mugende mu nsi yonna mulangire evanjiri eri mu kitonde kyonna abaziba aliobuka aligana okukkiriza kwemusinga abakkiriza balikolera emujo mu nnya yange balikuba amasaani balyogera ennimi zebagamanyi balikwatira ne balinywa omutwa tulibakwasa balisa emikono babadde ne babona Mukama Yesu bwe yamalako n'abaggulu tudde okugwa Katonda bo bagenda bayigiriza buli wantu Mukama ng'ababeera era bwe ng'anyweza n'emikono yabakozesanga kino kyekitabo ky'Omukama Nyo Kristo abawuliza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala
Manizani. Komunikasi. Na wende kwa nje na wende. Sasa sasa ndio ndio. Na kwa nini? Wanakuja wanasema. Kanisa. Wanakuja kesho. Ya watu wanacho. Wale vya hapo. Wanakuja kushuka. Sio. Na mfumo. Yote kwa kabisa kwa nini? Imani ya una. Kwa nini sasa tunataka tunao? Abantu n'abantu abantu bakunda nasomanya maniza nyo ngera kola no muno ndabirese nda ati no bila ndabande uchi ndabande ndio unaweza wakati ndio tuwe class na institution na mchezo kwa kwa association kwa ndio ndio na Mkuu wa administrator alikuwa kutoa na kuanzisha tunacho kama kuanzisha sisi ndio Bapak Kapolda di Sofia Tayo, tunabudi kama mwana kwa hapo, kama tulicho tunarudi, tunataka kuona kama mkuu. Sio kuli kwa kwa jamaa sana. Unasikia? Katika kwa 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 ndio ndio na. Kwa kwa ndio ndio. Ya sababu kwa sasa sio sio. Sasa shida. Ya balance. Nisema hiyo tu. Ya balance ni kwa baba. Baba kuna. Akicho kwa sana. Na kwa kitu kwa nafi. Kuuliza mtu kama. Kwa jambo la sababu ndio na kwa kwa Kita terus sebelum belum, itu ada yang dijalan. Kasa doa jamaah kami tu fungsi Malaysia. Kalau dia harus berlanjut, terus kasih semua. Kalau kita bersih lalu, dia akan selalu berada. Dia akan Malaysia. Ada game aku menang, nanti mungkin semua ini. Dia akan baru apa yang aku, di kami semua berlaku Malaysia, Malaysia. Lalu kamu semua lalu. Dia nanti kita ada bukan seperti aksesa, terus kelas. Ini itu parish, ini di Zayayo, itu mereka berfungsi. Wala Thursdays, wala Saturdays, ukisingira kuri hati, au na wewe ni zembere nunge kutoka. Yamsha hata mwangu ananeno. Ukasema bali ni wafungo. Tukombe zaka mtana kuni. Wala tunaka kwa mzalisha. Yeye bisho kwa mfumo wa sisi no. Ibida wa Mungu kwa kana kufa. Kila mtu wala ndia. Wala tumesha ndio ndio. Ndio shinaenda kama ingeti. Leo shamba ndio shinaenda kama wafu kufunga kufa. Isso é para lá para o era de classe. Já isso é isso. O que vai agora é só ali, ele não vai, já não fundo. Já vai ter que pagar, já vai ter que solucionar, já vai ter que ir para a casa lá. Agora vai ter lá ver, para cá vai ter que dar para lá, aí vai lá. O show não vai lá. Ele vai lá e eu vou Maria Aliso. Vai ir então aqui. O meu organizar. O que aí dá, nenhum. O que lá pro agora. Vamos primeiro não. Vai virar para o outro. Não é que já vai. Vai ao, até não vai isso. Ani que nenhum. Ada bahaya. Kalau sudah dapat, kalau ini sudah jelas maka ufungua. Kalau tidak dapat, ini boleh dulu. Dia akan ada orang berapa, dapat dulu. Kalau bisa mengusir, menengok, kemudian jika mereka sebab rumah, rendah kami biasa yang kata film. Jadi ufungua, kata seperti kelas, baik sama. Sebelum dia ada, ini yang kita tahu, ada yang apa yang dia ufungua. Ini dia ufungua, bukan ufungua ini dia ufungua. Jadi saya ini sih seperti Kalau bukan itu kadang, dia boleh muncul. Kalau kita boleh ayo, tapi apa kita kadang kita boleh melakukan itu. Jadi, kalau boleh itu. Nah, lagi, kalau sebut musa, mungkin masih, musa boleh sih. Namuayo, mereka awal soal kami di luar. Jadi zaman zaman itu, ini sering cakap baru, tidak salah. Ada yang berkata ini sejak mereka yang jika fully semua, mungkin kerja itu jadi non Pakistan, apa lah Leo fei kama wafuko ndio kwa sababu kanya mfano kuna zile ndio zile ndio kile sana ni mkuu ndio ndio ile zile ile ya kwa wafuko kuna sasa ndio hichi ndio kama wapanga wasa mmoja nenda na kula maka ndio mange ndio mama wangu ile maka ile mwisho mimi ndio mmoja nenda kwa hadi sababu kwa kabisa bwana mwisho hichi ndio kama mwisho hichi ndio kwa Francis Amani kisha ndio mwisho swali sisi na kwa sababu imekuwa kwa Francis Amani Thank you.
kusema kugamba kama ni buruka era ko na dufasha wacha kuweza kuongea kuzee basi zinakakwera kange FB sample FB kusema na
Buganda tekaawo tugambyeko nti thank you webale kubikawo byova nwakubatolese katono naye ogerezaako okuleeta tusobola kutuuka ku nnyumba ya taata mu bwakabaka bwa Katonda tetusobola tukwatira ekisa okuyigirizibwa mu katekisimu namba 666 Kristo ekkubo ye mazima era bwe bulamu yasobola yekka okukulirawo enzigi ez'eggulu n'atukulemberamu n'obudde bw'ekereziya. Kale nno naffe ebitundu eby'omubiri gwe tulina essuubi naffe tujja kutuukayo era eyo essaala enkulu gye tusomye nga tukulawo misa eno ekulembedde nga tusaba Katonda atuyambe nti omutwe gwaffe gye guli twesoose naffe tutuukeyo. Yesu Kristo eyeesitula n'agenda mu ggulu nga tujja okukodyo kwa Katonda omusaseredooti w'emirembe gyonna era okutuwolereza be abadde eri Katonda nga tuyita mu ye tuke gy'ali. N'olwekyo abooluganda abaatola ekiro ky'amagulu kino tujukize ku nkomerero y'olugendo lwaffe ku nsi kuno. Ensi eno eyagalwa nnyo ebizibu okijja okutuvaamu Katonda yabikola nga nnungi nnyo ate n'atuwa n'ebintu bingi nnyo ebirungi ebirekeka.
Bw'olaba oluusi omuntu yeerimba n'alowooza nti kambe kuŋŋaanya. Tuteeka wali migabane ekiseera kituuka n'obirekawo. Ate ku mulembe guno ne bw'obireka abatunda bitunde nawuliddeyo omu ku bantu abakulu ab'ebitiibwa ye bwe yalabye nga abantu nabyo kutunda buli kintu kyonna kyonna ebibeeye kati abyetundira n'alya. Omukyalo tubyeki tugendeko egyenu tutunde ettaka lino ate abaana balitunda ebyabwe kubanga ne boolekera era babisaasaanya mu ngeri atijja otandyagadde kuba emyaka 30 mu myezi ebiri baba babimazeewo kubimalawo. Awo nno bintu kati ole nabo omuwandiisi w'ekigambo ky'ekitabo kya Katonda bw'agamba eri ebirungi ebitegenda kuggwaayo, eri ebitegenda kuggwaayo ne bw'otaba munno nti gwe obifune enkeera ate naye ng'ofa ate osanga nawe obereseeye nange emirekedde abalala nabye bakwewuusa okuga nti ensi yo ya Katonda gibafuddeku oluusi eri agamba nti naawe wayanyamba bwe nali ku nsi wampa ekyokunywa wampa ekyokulya wandabirira jangu ofune ekitiibwa eky'omuggulu. Kyaba Mukama jambe ebirowoozo tubiteeke eri Katonda eri mu ggulu okusinga tutuukeyo nga tubateka ku nsi kubanga binabeera byonna byonna Katonda kirungi okwekulaakulanya ensi nga Adamu bamugamba nti kulaakulanya ensi era yakulaakulanya nga bwe yasobola naye n'agitulekera tugyongere mu maaso. Kati naye yagenda naffe tukwerowoozaako kubatagenda kuva ku nsi kuno owulira kyegenda tuyambala okulaba ntuga okunyiriza ensi yeddize abalala tumanyi tujjagenda eri ate tunaagenda obubi Omukama naye ajjira okutwerabira nti mweyisa bubi mu nsi yange emuneerabira. Ekigambo kya Katonda kyetuludde kitujjukiriza obutume bwaffe Mukama waffe Yesu Kristo yakwasa n'ennyamulu naddala okubanjibwa n'okulira obulamu bwaffe. Okwambala akakono bwetyo obulungi ne mujja wano olwaleero ku Sande
naye waliwo kyeyogedde kyonna kyonna kuza abantu abalonderi Katonda olwokuba balabyeko ne balaba nti muzimukerisiya nekibeerayira mu nsonga y'abafumbo bajja kwewuunya naffe tugattiwe natusome okusaale nanebakola kuba yafumbo atakwe bamakituufu okubeera abafumbo abalungi banamubafi awuno mulangira alibali sikubirambuyoka nenemukulabyamukola somesoka tukibakono abagitwako natonomukulebatyo bemulabye nagenda mukulu ye kristo era yayogerako ngate abakirizwa be tubeera buli babange Yerusalemu ne Buyudaaya bonna ne Samaliya okutuusa ensi y'okumaalo era ekyo kyasigira abamewoka naye naffe okuŋŋaani wano ekyala leero tulina okubeera abuyulwa ba Yesu Kristo mu nsi yonna ate mu nsi yaffe yali mu nsi yonna ebeere babirisi mu nsi yonna saanye okuyulirawo wakati wa Katonda n'ekigambo kiri abategeere Katonda gyali ebanjeesudwa mumali ekituliza ekyoyogeto tugende mu nsi yonna n'emani bitono tutukuno iko kyamugamuka nekonda mukola wala kutoka muri kutanya nasional kutoka solo ni kiloja kutoka muri kutanya nasional kama abantu waliopaka wala kuna angalia kwa kisho tendesi kama kisho tendesi kuna kuna unaweza kuona kisho kama ni kule kisho tendesi kwa ambisi kwa mwana yake naweza kutoka kwa kuna kama kama kwa kisho sina ambisi kwa kama katika kama sawa usiku sina kisho tendesi ndio hiyo kama yoshi ni kompyuta teknolojia ni mambo na fulani andike vitu wala kutukuza kisika omuntu yatonda bisi wana yo kufundisha kwa usiku kompyuta artificial intelligence tena kusema tena kisa tena kimanya moja ni artificial intelligence ila mwana na pina kwa sana msi ila kwa sababu ushia bado yenyewe ina siri ndio ukazima ina wachana katika kona kaenda sawa baada ya ndio kama ndio hapo na ndio ndio kabla ya hapo ndio kwa nini ndio hata ndio watu ndio sasa ndio kwa to tena kwa sababu ndio ndio kwa hapo ndio kwa sababu ndio kwa hapo ndio kwa lazima kwa makali ndio unapo kwa kisho ndio imeela ya hapo ndio sebenarnya no ada apa nak menyatakan nafsi communication dia harus dapat apa komunikasi juga pas wasa mau paham bisa diuji mau apa ya ada kita ini opini sama waktu zaman saya bos ya kalau mana jadi nanti bisa begini ya ini cara ini mau kita tahu bukan mau kita karena kita kalau kita udah dia bukan nah coba kalau waktu mau dia bisa keluar ya benar saya bermain dengan dia kita akan berjalan ya kita lama cuma tujuh itu kemarin belum ya kita sangat dalam sangat kuat kalau tidak ada cuma dari bapak itu di sini lalu kemana saya ini bukan apa udah apa apa ya yo kita tidak itu ada pasti yang ini boleh ini juga sudah langsung terus sudah kuliah mana sebenarnya kalau cara mengatur dulu tadi dia sudah dikasih contoh ini bagaimana coba mengatur aku tidak coba dengan lanjut punya dia udah bagus profesor cara profesor aku enggak arsitek akan masuk ke dalam nanti sorry agama di sini agama masih ada dalam beberapa salah sedikit dong mohon maaf benar byeyo embeera nga bweri wano ku lutiko kerukaga Ssaabasumba nga abulira akunda ku olw'abafumbo aba Tuesday class abakibala kutikoga olunaku lwabwe alwaddeyo je busabe kale era twongera okuteekawo embeera eno okuza gwalipya nga mbaana nabo bagenda mu mukwano waka gwe balaba ku bazadde bakule nga balowooza kimu nti nno nange nina okuvu nange nina okuba mu bufumbo obulungi obw'eddembe nti nange nina okuba nga ate nga nina omuntu ddala gwembeera naye omuntu gwe tuwaŋŋana ekitiibwa
omuntu bwe tunaawangaala bwe tunaakola buli kimu nga tukikola mu mukwano gw'ekika ekya waggulu ne tuyigiriza abaana baffe ne tuyigiriza mikwano gyaffe okuba n'omukwano ogw'enjawulo era kino tukiyambako okulaakulanya ekereziya era kiyambako n'okulaakulanya amaka gaffe n'eggwanga lyaffe eggwanga ddungi eggwanga lyesimisa era eggwanga lyagaza eggwanga lirina abantu abanensa abaana abakuziddwa bulungi era nga nabo obufumbo bwa kitiibwa era nga bajja kuba nga bassayo omwoyo eri obufumbo bwabwe mu kibeere ng'ate agama kitabulira ddala luli nnyonyi ddala kale byebyo ebiri ku lutikko erubaga mu kusaba kuno nsaba mbasibule tugenda kuba tuddamu mukama bwana bakkiriza batayi mweraba Chancellor